Banunuddwa ku kyalo Kabaga Kayanga mu Kasangati Town Council nga babajja ku bazadde baabwe babadde babapangisiza emizigo nga mwe basula kyokka ng'embeera mwe babadde badde yennyamiza. Tusanzeewo abaana 16 abalenzi n'abawala nga bonna basulawo mu bumwemu. Abaana bano kubaddeko abalenzi n'abawala era ng'abamu bali mu siniya ya 5 kyokka ng'okuva lwe bajjibwa mu bakadde baabwe babadde tebasomangako. Poliisi ekifo Enunudde Abaana bano kiraga nga waaliwo essomero erimanyiddwa nga Trust of Faith Junior School ng'era kitegeerekese nga bajjibwa mu bitundu okuli Duna Park, Buyende, Kayunga, Iganga, Mayuge n'ebirala. Poliisi okutuuka okununula abaana bano kivudde ku ssentebe w'ekyalo kino Buwembo Robert Mwanga eyatutteyo okwemulugunya. Awapangisibwa ennyumba naye waliwo ekibinja ky'abaana abayitirivu baasanze ng'asaba tukikeere tukiyingiremu. Bategeezezza osiwa ekiteezi atubukeereza nkokola ne tusalako awaka genza owatuukako emizigo egyo ng'ekyamazima abaana baggyibwa ekitongole ekyogerwako nti kya balokole abayamba abantu okubajja mu bitundu bajja babawe basabirizi. Abaana tubasanze babapangisiza obuyumba nga basula mu nnyumba wamu, abalenzi n'abawala basula mu nnyumba emu, tebalina bantu bali awo babakuuma, kwogera n'abaana bali mu njala, tebalya mmere okumala ennaku nga 2, so nga kinakuwaza. Ssentebe Muwanga agambye nti ekyasinze okumutiisa kwe kusanga abaana abawala nga basula n'abalenzi ate nga basula wansi ku seminti ng'abamu tebeebikka ate nga n'okulya bali ekibo kimu oba omulundi gumu olunaku so nga n'ebisenge mwe beebaka temulinda birwamu. Kwatanga abaana kubawaayo fandi tufunye ekitongole ekigenda okuweerera abaana baffe y'embeera ng'eno oba oli abaana b'eggwanga gye basobola okutulugunyizibwamu. Mu kayumba abamu mwe basula mubaddemu esseppiki y'ebijanjaalo nga kiraga nti baakomye okulya olunaku olw'eggulo. Abaana bano bagambye nti baggyibwa mu bitundu ebyewala nga bagambye abazadde nti bagenda kubalabirira era abazadde baalina ne ssente ezaasasulibwa. Nenajja nasangawo birala nnyo nga tuli mu kale akagundi kali awo bwekato naye nga tusula wansi just nga tusula ku mufali kuba batugamba buli kimu tugenda kisanga ati kuna kyetujja nakyo. From Northern? Yes. Apart. You came here to do what? They lied to us that they will give us full bursary, but they have dumped us for 1 month. If we ask, they always say it's for our safety, but it's not fine. Now we are telling them that we want to go home. They are just lying to us. They always use force. And also me, I've wasted my time because me, I was doing BCA. And they have not chased me because now they are bragging around because me, I have only my mom. That's why they're behaving like that. But the only thing we want, I want to go home. Okay, these people deceive our parents. They are going to pay for me school fees, that the contract is for 10 years. And my parents, they were all aware that I'm coming here to study. But after reaching here, I found nothing. Now I just want them to give me my money, return my money back so that I go home. Wow. naye bakubira dadi wange essimu omusumba omu okuva empiki namugamba bagaba basaries balina ekitongole kya Christway Generation Ministries bagaba basaries full basaries for 10 years kati nengende empiki okusayininga form bwe namala osayininga form ne bandeeta ku office ziri mperere ne baŋŋamba nsasule emitwalo 10 nengisasula then n'emitwalo 4 school fees kwe kulina uniform nenvaayo then nazeeyo job office bangamba nzireyo ku Monday naye nazeeyo job office bandeeta wali. Abatuuze mu kitundu kino bagambye nti kino bakyewuunyizza nnyo kuba abaana bano babadde bamanyi basoma. Asukkako tekuliko metroni nti abakuuma abaana bato mulimu abakulu kuliko abasajja 2 be bakuuma abaana babaleeta ne babapanga awo babasibidde mu nju tebalya tebanywa wabula abazadde bannange mukutunuulire ng'abaana bammwe gye babatutte obwavu tebubatuusa n'owo omuntu omwana naye nga tosobodde nakutuuka wa mwana wo gy'alaga kintu kibi nnyo abaana abasuza n'abaana abawala abalenzi basula n'abaana abawala kintu kibi nnyo si kirungi.
kibi nnyo tukivumirira era oyo yakikola bamukwate bamusibire ddala. Poliisi ebatisse mu mmotoka ya Kamonye ne batwalibwa ku poliisi y'e Kasangati nga bwe balindirira bazadde baabwe. Kyokka waliwo abasangiddwawo mu kifo kino nga beewaddeko obujulizi nti be baakwasaganya abaana bano okubaleeta. Manyi ennaku ze nazze okuva eri ne ntuukira ku ofiisi batusindika wano tukirinde wano tuyise mu Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agambye nti poliisi etandise okunoonyereza ng'era agamba nti waliwo akwatiddwa gwe baguddeko omusango gw'okukukusa abaana. Ikira ddala mu myaka 7 paka mu myaka 16 nga tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tunoonya ab'eŋŋanda zaabwe tulabe nga tubakwasa ab'eŋŋanda zaabwe nga naye gwe tukutte amanyikiddwanga Kandekere Pasi Andrew tumwina mu Kaduukulu okutuyambako mu kunoonyereza butya abaana bano abava mu bitundu ebyo eby'enjawulo abutya bwe baatuuka wano ekitezi era nga ajja kuba asimbibwa mu mbuga z'amateeka ku misango egiteeberezebwa okubanga abaana bano yabadde abakukusa. Kawala alabudde abazadde ku ngeri gye balina okwewalamu abantu ababagamba nti bagenda kubasomeseza abaana baabwe.